Oli kumutu gwaffe ogwada Standard News nangida Element Man muzzukulu wa Mugema. Tukyali ku mboozi ya taata kwey'omwana agambibwa okubira nti babba omulambo mu taxi ogw'omwana ow'emyezi 5. Emboozi eno buli omu ajogerako eba emboozi eno wakyaliwo ebibuuzo ebiriwo wakati w'omukyalo ono agamba nti bamubbako omulambo. Kati nno nga nabagamba nti ngenda kubeera nga njifeffetta buli wamu mbeere nga ntuukawo n'olunaku olwaleero luzibyeko nga ndi ku kyalo nga ndi mu disitulikiti eno y'e Luweero nnoonyereza wa omukyalo ono gy'agambibwa okubeera nti gy'asibuka kyoke tumanye akawonvu n'akagga wa gy'asibuka. Omukyalo ono okusinziira ku bantu oli okusinziira nina bembuuzizzaako abantu abamu tebagadde kubeera nti boogera ku kamera olw'okuba nti omwami ono kansooke njogere ku mukyalo ono. Omukyalo ono ffe wano mu kibuga Kampala gwe tumanyi nga Kimuli Jjumba oba Flower Jjumba oba Flower Kobusinge oba Kimuli Kobusinge, amannya g'amatuufu ye Namugga Jaaliya, omwana omusiraamu awedde emirimu. Ono nno Kimuli ono erinnya Jjumba okufulifuna alina omwami gwe yasookerako era kigamba okuba nti ye taata w'abaana abakulu, nga Jjumba ono ye yali mwami we era yagenda ku kyalo kino eky'Ebulanzi ekisangwa mu Luweero mu maka g'abazadde be. Kasule Swaliki ye taata azaala omuwala ono. Ono nno n'asobola okubeera nga ayanjula kabiite we Jjumba era y'ensonga lwaki yeetuuma erinnya erya Kimuli Jjumba, nga erinnya Jjumba lya bbaawe, Kimuli yageetuuma bwetuumi, Kobusinge yageetuuma bwetuumi, naye ng'amannya g'amatuufu ye Kimuli Jjumba. Amannya g'amatuufu ye Namugga Flower si Kimuli Jjumba. Kati nno twasobodde okubeera nga tunyumyamu ne taata, emboozi yabadde mpanvu nnyo. Taata n'agamba nti naye kyabyewala okubeera nga yeewuunyisa nti muwala we yakola bino era yafuuse ensonga mu ggwanga Uganda. Njagala okutegeeza nga sinnaba kulumba taata, nina we nagenze mu maaso n'okubeera nti nga nkettaketta ntambula nga sinnaba kutuuka ewa taata. Waliwo abamu ku batuuze lwakuba tebayagadde kubeera nti balabikira ku kamera nga bagamba nti omuwala ono nga taata yagenda maaso n'okubeera nti amugoba ewaka, oba teyamugoba wabula yamusaba amwesonyiwemu olw'ensonga ezitali ezimu. Okusinziira ku batuuze nti omuwala ono ffe gwe tumanyi nga Kimuli Jjumba, Kimuli Flower, naye ng'amannya g'amatuufu ye Namugga Jaaliya, mbu yafiirwa. Kati wakati mu kufiirwa n'agenda e Luweero ewa taata mune keesi, nga keesi eno temwalimu muntu n'omu wabula yaddira ekikolokomba ne bakizinga ng'omwana n'agamba nti afiiriddwa. Ensonga eno yawaawaza nnyo abantu mu kitundu kino. Oyino gwe tuyita omukyala nti gwe babbako omwana mu takisi. Wakati wano oba wakati taata yalaba nga omwana ono amuswazizza nnyo n'amusaba asooke endowooza amwesonyiwemu. Kimuli Jjumba ono gwe twogerako nti babba omwana mu takisi. Bwe twavudde okubeera nga tutambula muno n'abatuuze twalumbye taata. Taata naye eby'omwana nti babba omulambo taata yali tabimanyira, nga yeebuuza mu kaseera kano bwe nga babba omulambo ffe nga abazadde tetwakola ki, tetwategeera. Kimuli Jjumba ono gwe twogerako mu kaseera kano okusinziira ku taata erinnya Jjumba lyali lya mwami we. Erinnya Jjumba eno omwami gwe oba taata w'abaana abakulu gwe yabeera naye ono yajja n'amwanjula e Luweero, ekyo kye bayita Bulanzi. Wakati mu kumwanjula omwami yali Jjumba.
era ye kwe kwetuuma erinnya Jjumba erya bbaawe. Kati Fulaawa jjo n'alyetuuma, Koobusinje n'alyetuuma. Fulaawa kye kimuli. Ono akyusakyusa amannya okusinziira gy'abaali oba okusinziira gy'abaakoze eki, gy'abaagenze. Mu kulondoola ennyo oba mu kutambula ennyo Kimuli Jjumba ono ennaku ezimu oba eri ewa taata alwawo okugendayo. Taata yanyumizza naffe emboozi ng'agamba nti omwana we kituufu baba bayinza okuba bamubbako munamu, naye ndakakasa nti baakoze eki, baagumubbako. Olw'engeri muwala we gye yeeyisaamu. Kimuli Jjumba ono njagala okukakasa nti nga taata naye kyamukuba wala okuwulira nti afiiridde omuzzukulu kyokka n'atababikira ng'omwana. Naye kangende mu maaso n'okuwa taata ng'agenda mu maaso ayogera ensonga ezimu oba endala. Erinnya lyange nze Kasule Swaliki Saalongo. Ndi mutuuze w'e Bulanzi LC1 Katuugo Paris Luweero Gombolola. Fulaawa ango yagafunira eyo ku kibuga, nze gwe namutuuma ye gyali ati Namugga. Nze mmanyi bino ebiriwo teyankubira, era nange nali ndi mu ddiiro awo ngenda okulaba ebifaananyi. Kale saabigenderera nnyo, nali ndiko ebitabo byange byensomasoma, naye banne abaaliwo ne baga nti musiba abajjaali oyo wuuyo laba bagamba nti bamubbyeko omwana omufu. Ninda okugira nga bigenze byetoola ne ŋŋamba nti kangakeere ku 11 ngafune bulungi, naye baana baalwa ku TV engeri gye lyabbaatule omuliro ne guggwako saagafuna. Ebyagenda okuddirira nga batandika okubifuna nga bano abalinako ku ssimu ezisikasikako ewala, naye nti gyali nti yayogedde nti azaalwa Luweero era taata we ye Kasule, nti naye tetumanyi oba ddala kati kyekyo ekituufu kyaliko, ko nze waayogera ekyo mutuufu kubanga nze kitaawe. Naye ebyo simanyi kimuli kya Yesu ani Koobusinje nti nze nange agamaanyi agabadde gambuzaabuzizza bwe banga gakozesa, tomanya oba nnyina yamuwa omulala, naye bw'abanga wange nga kati ayogedde nti weeruweeru ye Namugga Jjaliya. Kati Namugga ono wano otegeera otya nti afiiridde omwana? Teyakubira ssimu? Teyankubira. Na guno guliko wazza bwe ku lunaku olwo banne lwe baŋŋambako nti ayogedde nti azaalwa Luweero, essimu nali ngirese ku muliro, ngenda okudda nga eriko minisikoolo, ennamba yengirina, zeni neekola ki, nengezaako okumuddiza okumukubira, teyaliiko. Nemmanya nti nga bwakirabye nti mukubiddeko anankubira, teyaddamu. Naguno guliko, era tusa lwe nawulidde eggwa akawungeezi jjo ekiro n'oŋŋamba nti buli munnamawulire ogenda kujja gwe taata wa Jjaliya, nti ye Jjaliya Jjumba, nti ye
ntwagala kutuyamba njala kujja mbeeko byenfuna muggwe konzi kale era sooka kukkiriza okujja ndoba mbaddeko pulogulaamu nyingi ez'okuziika iki naye mbiyimiriza lwa nsonga eyo ebitambula ku mikutu egyo mbiwe ekituufu kyendi eno nga siina kyemmanyi kyajjaalya ku kufiirwa omwana kuba yandibadde ampa ekirabika nti kino kiriwo ekito kino kiriwo ekiti nitankubirangako. Jaliya wano yakoma ddi okujjawo? Jaliya yakoma nga 3 mu lumu ne tuziika munne era bamugjeyo Kampala nga afudde mbu yeetuze ne tumuziika era yagenderawo ku olwo olwamala okuziika. Wakati mu kujja yali walimulaba n'omwana oba? Nze ku lwange engeri kale abantu baali bangi nnyo wano famire nga ey'abalamu bange baalina akabinja kaabwe baatuula wali eri kati naffe ne tutuula wano eno ne tujja wano era omufu olwamutuusa emmotoka yayimirira ku kkubo wali nembalagirira balina okuyita paka eri gye nkututte naye eby'omwana saabiraba naye nga bo mbuli alina naye mbu bano bajjajjaabe baali bagenze naye bano gundi bakasipa basaafiina. Erinnya Jjumba alijjawa? Ejjumba yebba yajja wano okumwanjula wano ye yali Jjumba ery'eddiini ndyerabiddemukko naye nga ye musajja ayamwanjula wano. Kwali kukyala kwali kwanjula. Kati baali bakyali bonna oba buli omu ali bibye kati? Kati nkakasa tebakyali bonna baafunamu awo entabukatabuka naye nga bawezezaayo emyaka okuva lwe baali bakyala wano ne bampita nyingire mu nsonga zaabwe naye nga tekwali kuziyingiramu baali bamaze dda okulabika nti baagala kwawukana nga bagabana bintu byabwe nembeerawo nga bakola ki bagabana. Eyo poloti ey'oku Enago mwalimu ennyumba ne zisigalira omusajja ne bantwala eno munda twakyamira awo Kigwogwa munda eyo waali waliyo era ebifo byabwe omukyala ne bamuwa ekyo awo kwenkoma era nemmanya nti nga abaagala ne batakoma nensigala kuwuliza buuliza naye nga kyalaga nti baawukanye. Kati ate erinnya lya Kobusinge lyagamba? Kobusinge simanyi kwalijja naye engeri gyabadde mubuulizi wa njiri ayinza okuba nga bwe yagenda eyo eri abafaanana eggwanga eryo naye n'afuna okulabika nga afuna erinnya eribajyamu mu kitundu. Kitegeeza buli gyagenda kisinziira linnya ly'abaali. Kati oyinza n'okwesanga nga ne Busoga alinayo era erikwatagana n'Abasoga naye nga nze agange ge namutuuma geego gyali yati Namugga. Kati nga taata owulira bino ebitambula tolimu kutya nti luli bwolwo nga bakuleetedde omwana ng'ali mu mbeera mbi okwebyo byagenda akola oba omusajja n'amukolako obulabe okumulya ssente ze gwe ng'omuzadde ekyo tobeerawo n'okyeraliikirira? Kale nandikyeraliikiridde naye mbadde situukanga ku stage eyo mbadde kusinga muwulira kubuulira njiri babadde gindi ku njiri naye eyo stage nange ku lwange yantiisizaamu. Kati kikyo kati gwe nga taata kuba muwala wo omumanyi osuubira omwana bamubbako oba gwe kikyoyolowooza gwe ng'omuzadde? Ansa
esingako obulungi oba obukulu mbadde njirowooza mu mmwe kubanga mwe mwatuuka ku kifo kyennyini n'oli yennyini ayina omwana oba gwe babbako omwana mwamufeesingako nze kyessaafuna kale awo kizibu nnyo okugamba nti tebamubbako oba bamumubbako era nange ekituufu ekisingawo obungi mbadde nkirowoozamu ggwe kulinda kubuuza naye ddala omwana oyo mwagenda gye yatwala omwana okumujjanjaba ddala byaliyo so byenkubuuza byaliyo mwatuukayo nga byaliyo ku ddwaliro gye yagamba nti yatwala omwana amala afe mwabuuzayo byaliyo naye yabagamba naye risaaki temwagifuna nga kati bwogambye kangendeke wa muzadde we wali kumpi nnyo n'okujja eno mwandibadde musooka kumanya kiri nange nemmanya nti ddala kyenjogera ku mwana bano ddala mwatuukayo okusinziira ku ddwaliro lyasookera okugenda bamusindika mu ddwaliro bo baga bamusindika naye nga bamulabako ng'omwana mulwadde omwana muyinyo kitegeeza omwana yaliyo naye wakati awo kituufu omwana aba yafa nga yafa we yandibadde asinga okubuulira newe nandibadde nnoonyereza taata waani w'omwana azaala omufu yenze azaala omuwala nandibadde mbakyamaanyi nnyo okulabika nti omuzzukulu afudde naye aziikiddwawa naye saakyanjulirwa n'olwekyawo ndi mu bbanga era kyesinza kugamba nti oba yakola kino oba taata w'omwana yegundi oba kati yejjumba nze kuba bba oyo jjumba gwe mbadde mmanyi yajja kati magezi goyinza okuwanga gwe omuzadde eri abaana ab'obuwala ennaku abaana ab'obuwala okutwalira awamu mbadde mbasaba banywererenga ku muntu omu kuba ne bwaba yeegaanyi bwegaanyi nga tebafunye kugamba nti bamugamba nti gundi twamulabako wano gundi twamulabako wano ogamba nti kale naye n'ogamba nti oyo omwana wange wa kikazi kati ani ayinza okuwesimba okulabika nti ddala akuwolereza banywerere ku bantu ku muntu omu era nziwani ewange kiri nti ndowooza ne bwe yatondowala nze siziika mujjwa era bw'abanga taata w'omwana abuze ebiddirira gwo olina okuyiiya wonooziika omwana niyo y'omulenzi ayiwange twagenze era taata mukugenda maaso n'okunyumyamu naye emboozi yagambye nti simanyi omwana ono ebimukwatako yazaalibwa nga bo mu maama taata alina abakyala bangi era taata yagambye nti alina abaana basukka 40 nga taata no 5 abaweza naye mu Kimuli Jjumba ono yazaalibwa baali abaana 3 omu n'afa omulala yakafa era bye biseera Kimuli Jjumba lwe yali ewa taata we ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba omwaka guno omwaka oguwedde nga tuyingira omwaka guno muganda we bwe yafa era lwe yakoma okulinnyayo paka nakati abadde talinnyangayo era nga taata agamba nti muwala we tamanyi buzibu ki bw'alina era ng'agamba nti mugazi okukamala mu bugezi bwe yagamba nti ayinza okukola ensobi era nga omanyi omuzadde omutima gw'ekizadde gubaamu taata ono mu kaseera kano agamba aliba ali awo ng'amuleetedde muwala we ng'afunye obuzibu obw'amaanyi era talina kyakkola
ali muziika era n'atulaga atulambuza we bagenda mu maaso n'okubeera nti baziika we bayinza okubeera nga bamuziika singa aba afunye obuzibu era n'alaga ne muganda we eyeetuga we baamuteeka kati oyo Ekimuli Jjumba kangende maaso n'okubeera nga nkuwa taata era gye twagenze maaso n'okubeera nti tunyumya naye atera okukubira ku ssimu ne munyumya oba n'essimu nnyini atwala obudde nga takubi essimu atwalira ddala obudde kuba nze mutima bwe gunnuma nga twabadde nga abayina omukolo wano nga saamulabye ng'ate oba yamanya wayitawo ennaku ne mukubira nga mwana wange nga tiwalabika kiki taata ezo ennaku zankwata ate tuli wala mbadde wala era n'akadde ennaku nga 2 ndi mukoowu nnyo naye mubyebale kwe tukoma. Yes. Kati yenga yejjali sawa zino gwengo omuzadde oyinza mu amagezi nga jaliya ekikulu simanyi nnyo kye nnyinza mugamba kubanga buli kimu alabikanga mugezi kuba bw'ogamba nti omugambe nti omukazi aba alina okunywera waba atudde ngeno kulya nti ali mbalala ali gindi ye agenda nabigenda kati ng'oyo okusinza ku myaka gye tekibi nnyo kulabikanga emyaka egisinga obungi egiyingizaamu omuntu ekintu teyali nange yali na nnyina ate n'abeera abantu abagezi kuba yali mu kibuga awo akomyewo lwakuba nti omusajja ndowooza yamugamba nga njagala onyanjula ewamu naye ebyokugamba nti muwe magezi ki mbadde ndowooza nti yandibadde byakola bifunamu okuyiga kuba tebimutambulira bulungi naffe nga famire buli amulaba nga amutegeera nti mwana wa Kasule tugenda ku mpewo mu bitaliimu so nga twandigenzeeko mu bintu ebisanyusa kati abakulu nga balabye omwana tebakubira ku masimu nga bakola biki betoye ku mwana we tebakukubira amasimu ag'okumukuuma n'okutuuka awaka wano baatuukanga ne mbagamba nti ekikulu mu byo nannyini nsonga gwe njagala okufunamu information kakati mmwe mubirabye nammwe bulabi bifaananyi nange mbirabye naye tukibuuze ekifaananyi kiki ekiri wakati awo kinaatwanukula omwana tankubidde neŋŋamba kirungi ku kyonna kati nalindirira ebintu ebyo mwe abamufunye oba ye okulabika nga ampa ekiri mu ddiiro ekirungi mwe kati mbafunye ate nnyongedde okugaziwako nti mwatuukirayo ddala omwana we yamusookeza nze era byonna nali mbadde nga tebyaliyo kusinziira ku magezi g'omwana oyo mwabanga yamutwalayo wakati awo waliwo omutuufu w'omwana era y'omwana we ayinza okuba yamutwala ng'eno yali wizidro naye nga oba omwana ddala kituufu abadde yo ng'afudde era n'omulabika nti omutwala gy'asaana okutwalwa ate abulira atya awo bw'ati abantu nga ebintu kati ekisawo ng'ekyo simula n'ekisiŋŋanamu byesitegera nina obudde obutiyongerayo olutunako ng'abantu omufaafi atiisa era bandibadde bakirekawo awo ku stage oli gye yaviiramu oba anyway oli oba agenze mu kyalo nga eno Kawanda oba agenze wa yandibadde ekisawo akireka awo era bandibadde baalangadda nti omufu gwe munoonya nti
bamusudde gindi nyina atawulikikako kirabikanga abantu b'omufu beewala baatwala omuntu waabwe mu kufa abalabika yaliyo nga baali naye omwana olwafa nga amupiikinga naye nga omufu tayinza kumala gabula olaba ziba ssente kati nga bwe ndi wano nenonda obukadde 2 era abalabi balaba nga nkyuseeko mu nneeyisa naye omufu waliwo omutuufu ayamutwala nga yennyini kati gwe muddamu okwogerako naye oba okumukubira akwagamba ki kati takyakwata amasimu gaffe kyakubiri kati bali be yali agambye nti emmotoka yabuliramu omufu waabwe kati bo bali kuki abatakisi anti bo bagamba ensawo teyaliimu kati obutabamukwayo balinawo obuzibu bwe balinawo n'abavunaana oba batya buti kubasiiga linnya bbi abatakisi bo bagamba temwalimu ensawo nga bo kye bakakasa nti wayinza okuba yalimu n'omuntu omulala mu mmotoka yatwala ensawo nga naye bw'ogambye kyenjagala okwongera okumanya omanye ebintu biba bibiri ebiyinza okweraliikiriza kati bw'abanga mu mmotoka temwalimu nsawo obuzibu ennyo obuyinza okubatuukako bano be baali bagamba bannyini mufu babavunaana anti era mbu bwe yawulidde nti we bagenze ku poliisi ewaka n'addukawo okujja omukwata bano bannyini mufu olwedde keesi gyeri ku poliisi kati keesi bwebeerayo ku poliisi kino nze nkirowooza bwe nti bali olugero olumu lugamba nga nnyoko nga tannafa teweebala muti mukika kati bali obuvumu babugyewa nga ate kabagamba nti mwana afudde ate talabika ate bagende bawaabe anti bo baagala aveeyo ayogera amazima nti omwana si wammwe bo kye baagala obo baagala nti oba waffe oba si waffe atubuulire bali be yawa omufu tetugitesine kyetwagaza ffe twagala mazima gokka nze wembadde nkyasinga ennyo okutyamu ku luuyi lwa mbadde ntya nnyo ku luuyi lwa bano ab'emmotoka nti bwabanga waliwo abeesimbyemu okubavunaana awo wembadde ntya naye baali abagamba nti omufu waabwe yabagamba nti waabwe ate ne babanga kati tebabamuwadde kati engalo zino zaba muno nyinza okuteekamu ekintu muno nesiteekamu nengamba nti kubamu booti bw'okuba omutali oba ofunye naye gyombi tegiba nga gibaddewo kati oba oli ayali abawadde abuzeewo kati bagenda kukola bati kati wandibadde awo watuufu okunoonya ogenda kubayamba wano omusanzeewo alwawo era alwirawo ddala netuba n'emikolo wano egyedduwa buli mwaka ku Yidi enkulu maama boy omwana oyo yali alinnyeeko wano mu dduwa n'emu luno juzi mu kumanyagana yajja ng'akyali nakawere sebo ekituufu kati gwogenda kuba omu kubo abayamba nti banoonye naye nga gye banoonyeza awandibadde awasuubirwa teri eno omwana taliiyo era n'ebimufaako byonna ndwawo okubitegeera era n'ebyo byonnyini kasookedde bigwawo tankubiranga ku ssimu oba lwe yali ankubira lwe yali ku muliro essimu nga
yali ayagala okubintegeezaako bwe nadda ne ndaba miss call ne muddiza teyaliiko naguno guliko kati ate oba kirungiko naawe omuwaddeko obujulizi kati omukubira essimu tekuli teriiko bubeezi kale naawe nze nange ekyamagezi oba nekiŋŋamba bannange abo abaafiirwa bamunoonye alibabuulira oba anaababuulira naye nga nze eno ebyange byebyo ssebo eryange Kasule Swaliki Ssaalongo abala banteekako ne gwayambadde jjajjange wano waawano yali ntuuma. Nyongera kusaba genda maaso osubscribing omukutu guno ogwa Standard News yugi nange the Element Man. Embozi ya Kimuli Jjumba ekyali mpanvu era ndowooza akuba nti ekyennaku kitumukubira amasimu takyagakwata olw'ebyo ebigera maaso oba olw'ebyo bye tugenda maaso n'okuleeta. Kimuli Jjumba mu kaseera kano yayawukana n'omwami era ng'omwami buli omu yagabana era wano waali Kimuli oba omwami w'Ejjumba we yamulekera bali balina amaka oba balina polisi bbiri ezikulu ez'Ekawanda saako n'Ekigoogwa naye ng'ekyalo kiyitangalo Myambe gye yali aguze era ng'eno omukyalo ono ye gye yasigala bbaawe Kimuli gye yamulekera ye n'abaana be. Kale emboozi ekyali mpanvu naye ffenna badange twebuuza ani yatwala omulambo. Kondakita yatwala omulambo, dereva yatwala omulambo oba omusaabaze. Nze the Element Man muzzukulu wa Mugema nkusaba subscribing o liking olw'emboozi ze ngenda maaso n'okubeera nga nkuwa.